obudde okugendako mu nsonga za kkooti naye ensonga za Dr. Kizza Besigye zezizo tuleetera okubeera nga ate tetusobola kwewala kumanya bifa mu kkooti naye eno ebya Besigye bannange bikyali namulanda ng'amabeere g'embwa kubanga Attorney General yategeeza n'agamba nti munnange gavumenti teri ready tenabeera ready kubeera nga ewulira bail application eya Dr. Kizza Besigye oba okusaba kwa Dr. Kizza Besigye okweyimirirwa olw'ensonga ze bawadde nga tugenda okubeera nga tubitunuulira. Kakati ate mabegakaawo twalabye munnange omulamuzi Munnayuganda Lydia Mugambe wano nno munnange ali ku kyokya kubanga bamusedda mu V okukozesa omwana omuwala omukyala n'amukozesa ng'omuddu e Bungereza eyo okumulirira abaana n'ebirala era munnange ali kugwa human trafficking. Kakati ate era ne tulaba General Museveni gye buvuddeko emabegakaawo yatukakasanga bw'ataddewo tribunal okubeera nga enoonyereza ataddewo tribunal y'abalamuzi 5 okubeera nga banoonyereza ku nsonga z'omulamuzi Esther Kisaakye. Eyo nga tuvuddeyo still musiga eddamuzi munnange esiga eddamuzi amawulire gaatulagako emabegakaawo nga batugamba nti bano baatuka okubeera nga batiisatiisa okubeera nga baggalawo ekkooti zonna okwetooloola eggwanga ssente za renti teziriiwo bapangisa bupangisa kkooti gye ziri yonna kakati ssente za renti bwe zityo nga zibula bwe bati munnange ne batiisatiisa okubeera nga baggalawo kale n'ebirala mu buufu obwo kugambye leero tutunula mu kkooti kulaba biki bibaddewo tusobole okubeera nga ate tufuna updates entuufu okumanya wa bwe tuli okusinziira ku by'amateeka mu judicial system. Tusookerebwa Dr. Kizza Besigye kubanga eno nsonga nkulu nnyo gemawulire agaliwo naye eno agaliwo kwegamba geeraliikiriza kubanga nga tukimanye nti nno gavumenti bwetyo esazeewo okubeera nga ewanvu y'ensonga Dr. Kizza Besigye asobole okubeera nga abeera mu nkomyi okumala ebbanga bano mu mbeera ey'okwebuzaabuza. Attorney General yagambye nti tetunaba kubeera ready tetunaba kubeera beetegefu kiriwa kiwanuka bw'atyo bye yategeezezza era munnange bino yabadde abyanukula mu kkooti era ne bongezaayo okusaba kwa Besigye okubeera nga yeeyimirirwa ne bakwongezaayo ennaku z'omwezi ezabadde 14. Kakati munnange mu nsonga eno mu lutalo luno olwa Dr. Kizza Besigye okubeera nga ateebwa kwegamba aweebwa bail awoze nga ava wabweru akirabika muganda wange kuzzeemu kigoye weezinge oludda oluwaabi nga lwa gavumenti luno munnange nga lukiikirirwa Attorney General Kiryowa Kiwanuka ofiisi ye kyayinza obutabaayo ye nga ye nti yabaddeyo mu kkooti naye ofiisi ye nga Attorney General bwetyo nti wabeerayo abeera avuddeyo okugenda okubeera nga defendinga gavumenti yonna oba kyonna kiba kisaliddwawo. Kakati bano munnange bategeezezza kkooti nti tebanaba kubeera beetegefu kubeera nga bagenda mu maaso n'omusango gwa Besigye era nga beekwasa kimu nti tebalina sufficient evidence tebalina bujulizi bumala okusobola okubeera nga baanukula oba babako kye boogera ku kusaba kwa Dr. Kizza Besigye application ye twogera kati ku kusaba okweyimirirwa oba bail application. Kati Besigye nga munnange ali wamu ne banne Haji Obedi Lutale ne bano bebasaba in fact bo bebasaba mu application ne bebasaba okweyimirirwa oli omulala Ola Captain Ola ye naye bano jukira bamusangayo nga ye yasibwadde ebbanga eriri mu mwaka. Kakati bano basabye okubeera nga beeyimirirwa naye nga benkutegeezezza nti kkooti tennaba kubeera nga eyanukula era nti bano bagamba okusinziira ku ludda oluwaabi nti beetaaga time wamu n'obujulizi nga tebannaba kubeera nga bakola formal response to the application bail application. Kakati okuliisibwawo kuno ne kulabika nti kwanyiiziza nnyo abawagizi ba Dr. Kizza Besigye
wamu ne ttiimu ye ey'abannamateeka era nga bano bagamba nti kirabika oludda oluwaabi lwagala okubeera nga lulwisaawo ensonga kakodyo ke bakozesa okubeera nga bakuumira omuntu waabwe emabega y'emitayimbwa okumala ebbanga eddene. Abatunuulizi mu by'amateeka bwe batyo bagamba nti okwongezebwayo kuno kuliko ebibuuzo bingi era nga beebuuza lwaki state katugambe nti gavumenti si neetegefu okubeera nga egenda mu maaso n'omusango naddala okuvala ekiri nti omusango guno gw'amaanyi nnyo omusango gwakulya mu nsirukwe. Lwaki gavumenti ate eraga nti si neetegefu kubeera nga egenda nagwo mu maaso mu kaseera akatono era bano bagamba nti kino kireetawo okutya nti kituufu kirabika state teri ready ate nga omuntu gwe bavunaana Dr. Kizza Besigye bw'atyo akyayongera okubeera nga abonaabona olw'embeera ey'obulamu mu kkomera era nga bagamba nti munnange justice delayed is justice denied. Kakati munnange gavumenti bobo officials baayo basigala bakyawagira ekya gavumenti okulwisibwawo era nga kino bakidiventi nga bagamba nti oludda oluwaabi we luyimiridde awo we watuufu kubanga bagamba nti okulwisibwawo kubadde kwetaagisa okukakasa nti Besigye afuna fair and thorough trial kwegamba nti ensonga yonna munnange ekwataganyizibwa nga tewali jjinja na limu lyabadde nga sirivuunule era munnange bw'atyo spokesperson owa gavumenti bw'atyo byatutegeezezza. Kakati oludda oluwaabi lugamba nti kibi okulwisibwawo wabula nti oludda olw'aba gavumenti official lugamba nti kituufu tewali kyetaagisa kubeera nti turashinga oba tupapirira mu nsonga eno mbu kubanga mbu kkooti tesobola kubeera nga efuna ebintu byonna byonna oba obukakafu bwonna bwonna mu kaseera akatono. Kati obukakafu bwonna bulina okubeera nga buvaayo then olw'ensonga esobole okubeera nga egenda mu maaso era nga bagamba nti munnange due process erina okubeera nga egobererwa erina okubeera nga egobererwa nti ebintu byonna 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 nga bwe birambikiddwa mu ddembe ly'obuntu obujulizi bwonna bwonna buveeyo ku sayidi zonna then kati awo omusango gusooke gukola ki gukwajje mbu ne tebafaayo oba gututa ebbanga kyoba ki anti baga kukitalirira nnyina bannange akujuliza buke. Kakati bannange kkooti bwetyo neeyongezaayo lulingi lyayo paka just okuwulira nti oba Besigye asaanye yeeyimirirwe kitutegeeza so si kuwulira musango tegugende mu maaso wabula okuwulira okugamba kkooti etunule mu kusaba kwa Besigye okweyimirirwa omwezi ogw'okunenda z'omwezi nga 11/2025 olunaku lutusuubira okubeera nga ate tudda mu kkooti ku nsonga eyo eya Dr. Kizza Besigye. Winnie Byanyima yabadde yeekubidde eddenduulu before nga tunaba kubeera nga tutuuka mu nnaku z'omwezi 14 era ono yakakasizza nga agamba nti ekituufu kiri nti Director of Public Prosecutions DPP tasaanye kubeera nga alemesa yandibadde talemesa. Yabadde ayogera ku Jenny Francis Abodo nti yabadde asaba mbu tasaanye kulemesa bbaawe kubeera ng'afuna bail application ye ng'agamba bbaawe asaanye ave mu kkomera awoze ng'ava wabweru bonna bwagala omusamuningira bamusamuninga agenda awoze naye ng'ava wabweru nga bw'olaba ku musango guli ogwa inciting violence gwe baliko ne mukaaku. Kati bw'atyo Winnie Byanyima ekyo yabadde akyekengedde era bw'atyo n'ayimusa eddoboozi ng'agamba nti DPP tasaanye kubeera ng'alemesa bbaawe kubeera ng'afuna okweyimirirwa tekisaanidde kubeera bwe kityo. Naye era ku nsonga nga tuli ku nsonga z'amateeka wano waliwo omulamuzi ono nga ye Lydia Mugambe ennaku zino yabadde mu mawulire era ono munnange already bamaze dde okubeera nga bamuconvictinga era ng'omusango gwe bamuvunaana nti waliwo omukyalo oba omuwala
kubanga ebyo si byawulanuze nno omuwala n'omukyala kubanga kati oba omukyala yaba azadde kuba yaba afumbiddwa oba naye katugambe nti waliyo omuntu omukyala gwe yatwala mu buddu mu ggwanga erya Bungereza era nga munnange emisango gyaliko ya human trafficking. Kakati ono omulamuzi Munnayuganda Lydia Mugambe ay'emyaka 49 era munnange ono ali ku misango wali mu ggwanga erya Bungereza mu kkooti zaayo olw'okukaka omukyalo ono omuto kitegeeza ali mu myaka 20 mu awo wansi okukola ng'omuddu era nga oludda oluwaabi alugamba nti Mugambe yatekinga advantage kwegamba yeeyambisa obutamanya oba status y'omuwala ono mbu bw'atyo n'akozesa embeera eyo mbu n'amulemesa okubeera ng'afuna omulimu mwasobola okubeera ng'afuna ssente ezeegasa osobola okubeera nga yeemerezaawo kati olwo n'amukaka okubeera ng'akola nga maid n'amukaka okubeera nga akola nga maid mu maka ge nga bw'alabirira abaana. Kati Mugambe bwe twogerako ono mulamuzi wa kkooti enkulu wano mu Uganda era nga memba wa United Nations Judicial Roster munnange gyamuse mu V gwamusinze okukubeera nti yamenya amateeka ga immigration UK immigration law era nti olwo n'afacilitatinga okutambuza omuntu n'amuyingiza mu ggwanga n'ekigendererwa eky'okumukozesa ng'omuddu oba okumuexploitinga nga bano ogamba omuntu muleese talina kyakkola okukapitalized mutamanyabwe nti ne batamanyi bino tamanyi bino kati ono ali excited ngenda Bungereza omutuusizzeeyo otandise okubeera nga munnange omukozesa ng'omuddu maid alera abaana ye tamanyi nti nno ogwo mulimu gw'amaanyi kusasulwa ssente nnyingi va ku bino ebyewaffe eno. Kakati bwe batyo nti era omisango egimu gyamuguddwako ebe gyamusinze kwe kubeera nti yagezaako okutiisatiisa witness omujulizi ku musango ogwakasaganyiriziddwa wali ku Oxford Crown Court. Kati newankubadde munnange mu kwewozaako ng'awoza nti bulijjo muyisa bulungi nnyo mbu abadde amuyisa bulungi nnyo treated her with love, care and patience naye munnange kkooti byonna yabirijectinze yabigaanye era emisango bwe gityo ne gimukka mu V. Kati ate eyo munnange nga tumaze okubeera nga tuvaayo General Museveni era ku nsonga z'abalamuzi bano kati ataddewo tribunal y'abamemba 5 okunoonyereza ku nsonga z'omulamuzi Esther Kisaaki. General Museveni nga bwe kutegeeza nti eno tribunal bw'atyo ayitaddewo okubeera nga etunula mu bivunaanibwa omulamuzi ono Kisaaki emisango gya misconduct egyamuteekebwako nga omulamuzi wa kkooti enkulu Esther Kisaaki oluvannyuma lw'okubeera nti yawabulibwa yali recommendation okuva eri Judicial Service Commission nga bawabula General Museveni mujjukire mu musango guli gwa inquiry case y'oku inquiringa engeri gye yakwasaganyaamu ensonga 221 presidential election petition eyateekebwayo National Unity Platform era nga wano president wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu yali awaaba General Museveni okuba nti nno yali atoze akalulu ng'akakuttemu nti obubbi obwali mu kalulu ako. Kati mu kiseera ekyo omusango ogwo gwateekebwayo Robert Kyagulanyi Ssentamu omulamuzi ono Kisaaki ye yawa ensala ye ng'eyawukana era teyakwatagana na balamuzi balala aba Supreme Court era kino kyalitawo obunkeke bunene nnyo naddala wakati we ne Chief Justice Alphonse Owiny Dollo. Kakati olwo Judicial Service Commission oluvannyuma bwetyo neteekawo okunoonyereza ku bikolwa bye bagamba nti yayisa olugaayo oba engeri gye yabanyoomolamu ebityo byonna okutwaliza awamu nga bw'okimanyi nti General Museveni kasita ogira bw'oti kiba kitegeeza nti ayagala ku discipline ejjukira yabawa emirimu. Kakati munnange kino ekireeta okubeera nga bateekawo tribunal akakiiko kano okubeera nga kasalawo nti oba asigala mu ofiisi oba nedda. Kati abalamuzi
bwe batyo munnange babataddewo omuli Justice Gideon Okero, omuli Justice Augustine Nshimye, James Odumbi, waliwo John Musiime, ne babaawo Winfrida Beatrice Kanasiyo. Kale kwegamba ye omulamuzi ono Justice Kisakye temutambulira bulungi nnyo era yadduka dda, ali mu ggwanga eri Amerika kubanga yagamba mbu afuna okutiisibwatiisibwa. Bamutiisatiisa okubeera nga bamuggyawo, era yateekayo n'omusango nga awaabira Judicial Service Commission okusalawo wamu ne John Museveni okusalawo okubeera nga bamulemesa okulekulira nga yadde emyaka teginnaba kutuuka egirekulira. Yayagala agende mu retirement, naye munnange omusango gwe tegunnaba kubeera nga ate guweebwa nti oba ekiseera okugenda okubeera nga guwulirwa. Kati ebyo munnange ebyo omulamuzi Kisakye ensonga ze zikyali awo, naye nga kyavako okubeera nti yawakanya n'ategeeza nti akalulu tekaali free and fair 2021 we wava obuzibu obwo. Naye era still musiga eddamu zirino, by the way nga sinaba kubeera nga ngende eyo, kyenjagala omanye nti kakati bwe twogerera essaawa eno omulamuzi Singiza nti Museveni gwe yalonze okubeera nga essaawa eno yakulira Judicial Service Commission, chairperson owa Judicial Service Commission, era nga ky'obumanya nti eno body eriki oba yesalawo yewaweerwa omulimu okubeera nti nno bali kuruutinga oba bayingiza abalamuzi nti wano agende wano n'agende wano, okukosa n'okukwasisa empisa eri ba judicial officers be babagunjula. Kati omulamuzi Singiza yali awo era nga deputy chairperson ye Justice Rosette Comfort Kaniye, ye deputy chairperson owa commission eyo. Munnange bibadde bikulu nnyo okubeera nga tubitegeera, naye kyemba njagala okubeera nga nkutegeeza nti esiga eddamu zirino lirina ebintu bingi nnyo ebyewuunyisa. Kyebuvuddeko gwali mu mwezi gwa 2 eyo nemba seerabidde ennaku z'omwezi zaalinga oba 20 awo, netufuna amawulire nga galaga nti munnange kooti zaaliggalawo mu Uganda yonna. Kooti zaaliggalawo, gwe gy'oli eyo kasobolira nti eyo kooti etuula wano, nti Museveni ne gavumenti ye balemereddwa okubeera nga basasula rent offices ezo, kwegamba office za kooti we zibeera wonna mu Uganda. Gweteebereza nti kooti zipangisa bupangisa, kooti zipangisa bupangisa, nti emyaka gino gigenda mu 5 nti ebizimbe kooti ekyapangisa bipangisa, poliisi zikyapangisa bupangisa. Tewaliwo gamba nti kakati wano tuteekewo poliisi na wano tukole bwe tuti na wano tukole bwe tuti. Bapangisa bupangisa. Kakati permanent secretary owa judiciary Pius Bigirimana ye yatubuulira, yatuwa warning eno, yagamba nti courtrooms ez'enjawulo wano mu Uganda ziyinza okuggalawo olwa unpaid rent. Bwogera ku unpaid rent kitegeeza nti baba banja eza rent, naye n'abantu abalina ebizimbe nga bipangisibwa gavumenti okuleka mpozi ebya sudiiru, ate nga already nyiribe mu mumanyi ebyo byo basasula buwanana, ate basasulirawo ate na mu dollars. Kakati gavumenti okulemererwa okubeera nga ekiryalinga outstanding rent for judicial offices, kino munnange kireeseewo kitadde kooti nyingi ku risk ez'okubeera nti zigobwamu. Balandiroodi beekyanga ne babagoba, tebereza kooti ne bagigoba, ate nze engeri etudde nenzija nembaterako kufulu nembagoba, naye omulamuzi ayinza okufuna etteeka awo mwakusibira landiroodi ne bamusibawo. Kakati bino gye buvuddeko yabyogera ku event emu
judicial event ye mu Bigirimana nga annyonnyola obuzibu bwe bayitamu era nti amabanja mangi nnyo n'atugamba nti balandiroodi baamaze dde okubeera nga babalabula mu Uganda yonna nga babalabula nti bagenda kubagoba kati bw'atyo n'ategeeza nti banza kukkiriza kubeera nga baoperatinga mu premises nga rent munnange tennasasulwa okumala emyaka waliwo ganti myezi naye emyaka gavumenti esasula sente za rent kooti zonna we ziri mu Uganda bapangisa bupangisa naye sente ziri mu myaka tebasasula oli mukwano gwange yalina ekizimbe nga poliisi yekikola ki yekikozesa bakyonoonye bakoze batya tebasasula n'abagoberamu ddala kakati situation singa batekoleddwako nti kooti ezisinga obungi zijja kuggalawo kati bino byonna munnange bizze abantu ne bateka okubeera nga beewuunya nti bw'otunuulira embeera lwaki gavumenti eremererwa okusasula lwakiri nti ekkooti zo lwaki teziteekamu ssente tulabye wano abajjaati balina babateekamu gesabye ssente mu bukuuma akalulu ka 2021 basabye buwumbi na buwumbi buli mu 10 plus mbu basobole okubeera nga UPDF okuuma akalulu naye kati twababuuze oba kati basaba zaggula kibooko na masiki kakati bagamba nti kooti ezisinga okuba n'obuzibu obwo nyingi nnyo naddala ezo ziri mu bitundu eby'ebyalo nti zino zikolera mu bizimbe nga si byakupangisa bupangisa kakati gavumenti erudde okusasula terina bizimbe byayo tesasula kakati okulwisibwawo okubeera nga basasula kireese munnange ba judicial officers bangi okubeera nga tebakakasa ddala banaafuna bye bakolera mu biseera eby'omu maaso kakati munnange awo tetumanyi gavumenti lwaki eremerera okusasula ddala waweekolera era nga kino kitegeeza nti ssente waliwo kye bayita deeper financial management mu gavumenti ssente bazikozesa bubi waliwo mismanagement era nga abantu bwe bagamba nti bwe kiba nga tebasobola kusasula ddala kati rent ya essential institutions kati nga judiciary ekyo munnange kyewuunyisa ino kitegeeza nti serious governance failure naye bye baagala obiwulira tebaagala kubeera nga babiwulira kakati abamu bagamba nti Museveni yasasula rent oba gavumenti kati n'ojagala okwebuuza nti njawulo ki bw'aba asobola okubeera nga okuappointinga abalamuzi akisobola kati abaappointinga agenda kukolera wa abantu baagala nnyo okubeera nga abeexoneratinga Museveni nti ye bamuggyako blame naye ng'ekituufu kiri nti bino byonna alina okuba nga abimanyi byonna alina okuba nga gwe mulimu ogumusasuza ye waliwo amusasula yagamba ye si muddu wa muntu n'omu ye yeekoleredde yekka kakati nti singa ekintu kino kibaawo nti rent arrears tezisasuddwa nti balandudi beekyanze bagobye kooti bazigobye mu mayumba gaabwe kiba kitegeeza nti kakati olwedde tulina ekizibu kya backlog eya cases emisango egiriyo nga tegiwulirwa ayo kigwa kigenda ate munaye kubeera nga kikola ki ate kisukkirawo ddala sigenda kubeera nga nsukkako wano okuleka mpozi nalabye wano omulamuzi Singiza era alina beyawa gundi beyawa misango gya contempt waliwo wano bagamba baali ono yali Juma Zukuri yali akulira abajuma Zukuri bano babasibye emyezi 12 era omusango gwa contempt of court ndi babayita okubakuba kooti yabayita ne bagaana okubeera nga bagendayo munnange kukana ate babasibye emyezi 12 era omulamuzi ono Sekaana ensonga ezo yazirimu eza contempt of court ngera bwe yakola kusema kadde ku malema biriizi kirabika ekyo munnange akyenyumirizaamu nnyo alright ebyo munnange byebyo just tuba tuyitamuko mu nsonga z'ekkooti wano nga bizitambula na biki ebiriwo okubeera nga tu-updating okulaba tuleme kubeera ate nga tuva ku mulamwa naye ng'omusango Dr. Besigye ennaku z'omwezi 11 mwezi ogwokuna nti okuwulira bail application ye ekigenda okubaawo